po jako akawuwo. Kati omwala gutuyisiza ddala bubi kubanga oluusi olumu kati ngeri gyola kasasiro oyo singa enkuba etonnya. Ku kyalo kaze ekisangibwa mu Ggombolola nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso abayo batandise okukisenkamu olw'embeera y'emyala nga kati gifuuse kattiro we basinzidde ne balaajanira bakikwatako okuvaayo okuzimba oba si kyo eby'okubajjamu omusolo babiveeko. Badde gizimbibwa nga gizimbibwa LC ng'ekulidde LC erina okukwata 10% ne kwata n'abatuuze ne beesonda ssente ne bagenda nga bazimba. Kati saidi y'ewaffe eri Kazo Central Kasolo Kamponye ffe twekolamu omulimu ng'abatuuze. Abatuuze bano bavudde mu mbeera ne bakukkuluma olw'abakulembeze baabwe okwesulirayo ogwa Naggamba ku nsonga y'emyala. Amazzi begajja gayingira batukolera emyala. Batukolera emyala abantu balina kuyingirwa amazzi mayumba gaabwe. Kati omwala gutuyisiza ddala bubi kubanga oluusi olumu kati ngeri gyola kasasiro oyo singa enkuba etonnya ebintu ebyo biwunya bikosa abaana baffe. Bano bagamba abaana baabwe bazanyira mu mazzi amakyafu agaligama mu myala gino kw'ossa n'amazzi agayingira mu nnyumba zaabwe ekiviiriddeko abamu okudduka mu mayumba gaabwe. Emyala gitutta, emyala gitwala abaana baffe, emyala mingi nnyo naye emyala si mizimbe. Emyala gitutwalira abaana, emyala gitwala buli kimu. Kye tusaba bwe kikwatako bannanga atuyamba atukolere ku myala agizimbe gisobole okuba nga gitwala bulungi amazzi. Kazaalimu abantu abasobayo mu mitwalo 2 nga bano basanga okusoomozebwa kw'endwadde eziva mu bukyafu ng'atwala ebyokulamu mu kitundu kino Ajati Madiina Kironde bw'annyonnyola. Ayina ewoteeri awasanyukirwa wonna ab'amaduuka mbegayiridde tulina okubeerawo n'akadomola nga kalimu amazzi. Lwaki buli atuuka omugamba nabeko mu ngalo, buli lw'onaaba mu ngalo oba otaasiza endwadde nnyingi. Obulwadde gye buli naye ne gye tubateeka eyo nawo wonna wajjula dda. Kati bano baagala bekikwatako okuzimba emyala gino kuba gifuuse kattiro olw'abantu abagigwamu naddala mu biseera by'enkuba ng'etonnya wamu n'okulwaza abaana baabwe. Enkuba etuyisa bubi nnyo kubanga ekisooka kya byonna abantu balaba emyala nga si mizimbe bakozesa advantage eyo ne bayiwamu kasasiro n'azibya emyala egyo ne mukyala bakite twali tumutuuseeko ne tumugamba naye ate bw'omutuukako naye ayogera birala. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuntu atabeera musiru nnyo kizibu nnyo okuleeta ebintu nabikanyuka buli